Olunaku lw'ejjongo ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwa Ssebaseka oba ogw'omukaaga omwaka 2024 wabaddewo katemba atali musasulire mu kibuga Kampala wakati w'omukulu amanyikiddwa nga Khalifa Aganaga ng'ono amannya ge amatuufu ye Sadaati Mukiibi kw'ossa ne munne amanyikiddwa nga Ssaazi Edrisa ng'amannya agakolendo ng'amanyikiddwa nga King Zale oluvannyuma olw'okwesanga wamma empi ne zinyooka era gwagenza okuwunzika nga Khalifa Aganaga amatama alera malere ng'atunula mpwangali ngambwa esudde ekide era munywanyi we eyamubadde ku kido eyamukutte kompolampola n'amugamba matwamuke akatundu sikulwa nga batwongera n'engumi wamma ne gujja bage okusinziira ku mukulu ono amanyikiddwa nga Ssaazi Edrisa oba King Zale yatutegeezeza nti ensonga eyavuddeko akabasa oba ekyaleetedde akakiiko akakwasisa empisa okutuula era ne kagunjula omukulu ono kyavudde kubo lye bayita ezzoleyo omukulu ono lyalaga Fiiki Gaza omukulu ono Fiiki Gaza n'agamba amannya g'amatuufu ye Shafiki Dangote abantu baneeno bo bamuyita Gaza Boss ng'omukulu ono tamuwa kitiibwa era amuyisaamu amaaso era ne gye buvuddeko yabatimba ku show emu mu kabuga Nansana era oluvannyuma lw'okubatimba bwe baatuukayo ne bamusaba transport Khalifa Aganaga n'abagamba ngenda boocha transport wa mitwalo 10 beddu era oluvannyuma ennyo kino kyaleetera Shafiki Dangote oba Fiiki Gaza obutayimba ku show yeeyo n'asimbula emmotoka n'addayo mu kibuga Makindye gy'apowa Khalifa Aganaga yavayo n'ategeeza nti yatimba Fiiki Gaza n'agaana okuyimba kyokka ng'endongo ye ya lubatu oba ya munnyotontono nnyo ebigambo bino bizze binyiizanga eggaali oba squad y'omukulu ono amanyikiddwa nga Shafiki Dangote nga bwe tukyalindirira omukulu amanyikiddwa nga Khalifa Aganaga kyazzaako nnyongera okujjukiza Khalifa Aganaga munywanyi nnyo w'omukulu amanyikiddwa nga Patrick Mulwana oba Alien Skin era ne wenjogerera kaakano balina oluyimba lwabwe lwe baakakola olupya nga baluyita mu musaba kye Mukama wabula n'ono omukulu amanyikiddwa nga Ssaazi Edrisa oba King Zale naye alina oluyimba ne mukwano gwe mukama we ono Shafiki Dangote oluyimba baluyita Bereje nabo baakaluta kati embiranye eri wakati awo ojja kugiwulira nga bwe tulindirira ekinaava mu maaso oluvannyuma lw'omukulu ono okuba MP njagala nkutegeeze nti Khalifa Aganaga mu kisaawe ky'okuyimba bano bombi abasingamuko era aludde era alina music omungi okubasingako kye bamusingako obudde buno oba olyawo nti bo balina ensangi zino kye mwakazaako amasannyalaze Khalifa Aganaga endongo yagiyingira mu mwaka gwa 2012 n'oluyimba lwe Kabona Mawanga olwamanyibwa nga Minakonda oluyimba luneeno luliko ebyafaayo nkuyanja anti n'okululikodinga yakwata ssente ezaali eza tuition ezamuweebwa muganda we nga zino zaali $400 n'agenda mu studio n'akolamu oluyimba luneeno olwamufuula ensonga ne kaakano musajja akuliridde mu myaka ng'atemera mu gy'obukulu emyaka 34 guli bwe gutyo kubanga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwamugula nsigo oba Maachi mu Lunyanyimbe omwaka gwa 1990 wabula eyamukubye empi muto nnyo ku ye anti atemera mu myaka egy'obukulu 27 guli bwe gutyo yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwakafuumulampawu oba April mu lulimi Olunyanyimbe mu mwaka gwa 1997 teyatidde kusabula bakulu be yamutimpudde wa maama nnyo Kataaga Yuwe mu bigambo eby'olujeregerero kw'ossa n'okubalaata Fiiki Gaza bwe yabuuziddwa ku gundi kyayinza okuzzaako munywanyi we ng'okugenda ku poliisi okubaloopa bo tebayinza kutyamu ne bategeeza nti Khalifa Aganaga talina poliisi gy'asobola kugendako anti gye buvuddeko Khalifa Aganaga yategeeza bannayuganda nti poliisi y'e Nateete yagiggyayo yagikumako omuliro kati ye Fiiki yategeezezza nti ono mumenyi w'amateeka bayambyeko ab'ebyokwerinda nga poliisi okumugunjula wabula yamusibiridde entanda n'amugamba bye yeewaana nti alina eggaali abirekeze era yeddeko bwe gutaabe bwe gutyo waba yeesigisa abafangoni nti bo yabayisaamu eggaali n'abasabula naye ajja kuddamu amutimpule amuyuwe ebinnyo nze omwana Soda ngenda kusaba gwe munywanyi wange alabye vidiyo eno YouTube channel yaffe gye tukozesa
bagiyita Export TV. Ngenda kusaba subscribing ate otekeko n'ekide. Ensonga nkuyanja zikyajja wano ojja kubanga ozootabuliro. Namugereka Ddunda lwakitakunkuumira eyawanika eggulu nga tekuli yadde empagi. TikTok nkozesa Omwana Soda, Facebook nkozesa Omwana Soda, yonna ngenda kusaba ofollowing kuba ensonga nkuyanja tukyaleeta ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Export TV to the world.